Ebigambo by'abatesi bingi nkusaba mukwano tobula negosinga kabina nawoza nti fesi gye bafa kate nabogera batitizi fokasi mukwano tobatya bobamanyi mubazi yewata fe ku magezi kwetulya tebakusuuza kayanziko. Kale Lutalo lwa mayinja lulimba lwa Pallaso lupya yabanze kuta audio omanyi kati abantu batakimanyi Pallaso yadde yeetaaga ekintu ekimuleeta tubenga tumwogerako on a daily basis. Omanyi bwe oyagala okumanya ekintu ky'okusetinga date gwekera kuma ky'osetinga date nti nga 15 mukyala nzijja mu bagambe ngo 8 tuli mugwa kumeka kuna oyinza olowooza otadde wala enda okulaba oli mugwa mukaaga tulina wadde n'ekikumi magamba okimanyi nti ndabika nalowooza nti date y'okwanjula nagiteeka wala naye etuuse. So Pallaso yakera ku makyala n'ateekayo date nga mukaaga May oba kati nekyemmanyi mu those are some of the question marks wakitegeera nti kati ne date tukubagana ki nkubagane naye n'akera ku makyala n'asetinga date n'agamba nti ninayo concert ng'alaba eri wala agenza okutuuka nga concert esemberedde naye yennyini naye bw'alinnya mu mazzi bw'ati ng'awulira love fest nakola ki teyina weeri oba otegeera omuziki agukubye naye tannafuna sirire jula atutwala mu concert ya Spice Diana kati Katonda laba wamuyamba Lutalo n'asiinya tiyayogera yasiinya busiinyi yakoonako kkoone kulinnya Pallaso n'agamba kakati kemufunye era kati agenda mwekululirako agenda kweziribanga ngali ku kugulu kwa Lutalo bwanenga naye akimanyi bulungi Lutalo bw'atandika okuyimba Pallaso because Lutalo is tested enyimba aziyimbye buli mwaka alina hiti concert yazikubye ekyokubiri style ya Lutalo gyakube ey'abamama naki bali bawansi ab'ennateete bw'obanga gwolina followers mitwalo 7 nga Lutalo alina emitwalo 5 Lutalo abakola bulungi nnyo kubanga bamama naki bagula data wa nusu 10 buli lunaku bana abantu bofuna data bagula wa mwezi bw'obanga olina video ey'obukadde obubiri nga Lutalo alina eyakamu ekitundu Lutalo abakusingira wala nnyo kubanga abantu bakonsuma be bakozesa ba internet nnyo. So naye luno Lutalo alwetaaga kubanga concert etuuse sibe bino ebyokuba mu relationship we katagenda ddulu analokala Lutalo Lutalo muyamba amuddemu musajja tugende mu kivvulu anga ekizibu kiri kimu Lutalo yali alina ekivvulu kya gundi Easter Monday kati ali mu kubala ssente ayinza ozizibala paka mwaka gujja olutambula mu ba celebrities